mutuwagire akuume akuume atakuumira mpeera awangale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Tweyanze nnyo muganda ffe Dennis nga sinzidde nowe n'atuwa amawulire n'alaba ebyenfuna bya Buganda nga abalalo babinyaga. Ensimbi eza NSSF nga alina obulumi. Omukyalo omu yakuba essimu n'agamba bannange mbadde ngamba ebyenfuna bya Buganda bya Uganda bya Buganda ng'alaba emivuyo gyonna gyonna egy'okunyaga Buganda gye banyaga nga bo bagula emigabo mawanga ag'ebweru nga bajjanjaba baminisita baabwe ku nsimbi ez'obuwanana naye ng'omusolo gwonna guva mu Buganda. Oli nga yeemulugunya okulaba nga ba MP oba minisita enkuyanja naye ng'omusimbi ogubasasula ng'Abaganda bannyini ssente ezo beeryankuta. Ebyenfuna bya Buganda nakona ku ky'amasannyalaze amabibiro g'amasannyalaze naye nga n'ebbibiro ly'amasannyalaze eririwo zaali ensimbi za Buganda zaava mu musolo gwa Buganda naye ng'Abaganda tebasobola nakwota ku tusannyalaze. Abalungi abatuwuliriza nziramu okubategeeza nti amasimu gaffe maggule oluliraana olukomo omugatte ne kugamba nti 44 208 9 11 7 2 9 ngeno essimu yaffe gyetukozesa kakano. Tulina enkola ya Skype eringa bwe ya Buganda. Akasanduuko ka email kali ngabo ya Buganda @gmail.com. Tusaba abatuwuliriza mubenga mutuweereza email zammwe oba ez'ab'emikwano gyammwe oba b'eŋŋanda tubenga tubaweereza ebiwandiiko. Twagala nnyo buli muntu ategeere nga lwaki ebintu bino byonna weebiri ekimu kiva ku butamanya. Obulwadde obusinga obukulu mu Buganda bwa butamanya. Okwesilubabba, okwesamba ebyafaayo, history. Mazima singa Abaganda oba Muganda bayogeddeko abakulu b'ebibiina oba bali mu bibiina olwaleero betuyita Uganda byakoze bitya. Twala UPC, twala UDP, byani byonna singa si butamanya tewandibadde omuntu yali mu kibiina ky'ebyabufuzi olwaleero. Naye olw'okuba tulina endwadde y'obutamanya, laadiyo eno yajja okulwanirira endwadde y'obutamanya eyo. Nti ne buno okwata emmundu olwaleero tukibawulira lunye naye ng'abasirikale bo tebamanyi bajja kumaliriza nga beekuba nga Ssemakulu ali ewakayiira akuba mu Kiibi ali ku kiwayi wa Museveni. Ensonga lwaki tujja tumalewo obutamanya buno. Muganda ngeno tubagirayo ebyo ebyaliwo bajjajjaffe nga bawakanya ebyokwegatta mu East African Federation. Ensi ezaali 3 oba 4 naye kaakano nga zigenda kwera na 8. Waliwo munaffe
olugumya olukomo eradde mirembe katumufune tugumidde nnyabo oba ssebo tusanyuse okuwuliza Ssaabasajja Kabaka awangaale eno oli rediyo y'Abaganda ababaka owulire amannya go nabajesinzine nnyabo basebo nze mulongo ssebo mwebale kutuweereza omwezi gubagendere bulungi okutandise leero mwenna n'abawuliriza baffe abalala ffenna okutwalira awamu ebyenfuna bya Buganda mu Uganda omulamwa nga bweyogedde ssebo munene nnyo nti omuntu tolaba nawe otandikira gukwata naye ngena nenkwatakwata obutundutundu obubadde buteesebwa okuva mudoza yali mwami wa Lusimbi Kasolo oba ne mwami Ddungu Musisi bayogerako ekigambawo nti omuddu taba na kike ebintu by'omuddu byonna bibeera bya mukama we ate oli wakuwambira gwe wennyini ng'omuntu ekintu kimu omuddu kyayinza okusigaza gwe mwoyo gwe obugagga kati omuganda bw'ayina obw'amaanyi era obuliwo gy'emyoyo gyaffe kubanga bayinza okukwata ku kirala kyonna naye gy'emyoyo tebayinza gikwatako okuggyako nga ffe tugiwaddeyo mukama kyekyo kye yatonda ekirungi nti oli ne bwakubba atya olina kyosigaza ne bwakutta era sitiri olina kyosigaza ekyo kyekyawangulira ddala ababbi bonna n'abantu bonna abeenoonyeza ebyabwe mu ngeri y'okufufuggaza n'okufutyanka n'okwonoona n'okutemula kati ng'ekigenda mu maaso eka ojja kulaba akakati weebuuze nti obugagga obusinga obukulu omuntu bw'aba nabwo ku nsi kuno oba eggwanga lyebuba nalwo ly'ettaka nga bwe tugamba nti byonna bye tulina byonna bye tukozesa okuva ku kompyuta okutuuka ku byonna biva mu ttaka kati oli kyava ajja n'atwala ettaka kati ogenda n'olaba obukodyo waliwo nze ekintu ekinnumya okuwulira abantu nga bagamba nti Abaganda batunda ettaka kati genda olabe Ssembajjwe ekayunga wali yabadde alina obutategeeragana nga taata w'omuto agamba nti ayagala kutunda ttaka okuli ebijja Ssembajjwe musirikale wa UPDF Ssembajjwe ajja muga nti bwonna olitunda ojja n'olaba akanvaamu kati kitaawo omuto agaga nti tuyite olukiiko lw'ebika kitaawo omuto agenda ku polisi aga nti angaye nti ajja kunkuba alabika ayagala kunzita kati Ssembajjwe bamuyita ku polisi agamba wa polisi nti abekika bagenda bituulamu ate yalabidde awo abeera ali ne banne batudde nga polisi ezze n'abagundi n'abamagye abalala nga bakoga Ssembajjwe asituka agezeeko okutukamu kuba amasasi nga bamutta ye mutuufu okitegedde nti ettaka ekijja okuziikiddwa wajjajjaffe tuleke ditunda naye ate gwe bazze gwe bakubye kakati ogenda nolaba nti buli abeera awolereza ettaka gwe batta bannannyiniryo bali bagobagoba nokwegamba Abaganda tuleke kwogera kintu omulabe kyayagala tugambe nti yeffe tulitunze so nga ye akoze obutego bwonna bwonna bwalaba kyayinza okulibajjako bwe babanga Abaganda balitunze ate bannamwandu bwe balijjako ate abaana abagundi bamulekwa ate abantu bebasaayira obusayiza ennyumba zaabwe bano bebateera entere baziri ebintu byabwe abazungu abayaaye Dennis bayogedde kagayaaye agatunulanga obudde obuzibye okitegedde agava ewaabwe agaziga emisango agajja kukwata abaana n'okubba amataka gine gasaawa ku ttaka ddala nsi kyeyinza okukkiriza omugwira okujja okusaawa emmere y'abannansi nti ettaka lyange naligula nti oba ettaka lyange naliguze oyiregedde kwega ebyenfuna byaffe okuviira ddala ku bintu ebisinga obukulu ne bibanga bigotaanyizibwa mu ngeri eŋŋenderere ekintu ekisinga okubeera ekikulu ekitambulira mu Uganda omwo ye sitaani omunene nnyo amaamidde ku Uganda ate ndowooza atuuzizzaako nnyuma ku Uganda kwennyini kwava kati ndowooza oba ebigere biri Sierra Leone oba biki ebirala naye ng'ennyuma ya sitaani
eri waliwo nyini ku Uganda kwagitadde kwega mu ngeri embi ennyo obulimba obungi ennyo. Obulimba obwo eggwanga lyabwo okusingira ddala busibuka mu Bungereza. Era ku kiwandiiko ekyo nange nakirabyeko kyobadde oyogerako abamu twafunyeko dda ekyabazukulu ba Buganda International kye bawandiise bannaffe bebale. Kati naye waliwo ekintu ekya nzukusizza bulijjo nakimanya nga naye nga nkyebuuza naye ku mulundi guno nagenze nga nkandabire ddala ekintu kino kiki ekitegeeza nga bakubuulira ne bakugamba nti ku gundi ku Independence Declaration Act ku kiwandiiko ekyawa Uganda obwetwaze kigamba nti ensi ezo ebitundu ebyo byonna oba bibadde byeyita kingdoms oba byeyita chieftains oba provinces n'ebira